ensonga eno gyogeddeko nnyo nti chairman Nyanzi bwe yagenda ne bamubuuza nti abantu abadde ku parade bonna abawaddeyo nti yayogera nti bonna yennyini yayogera n'akamwake nti webakuye nti bambuuza banaade ku parade ne bamubuuza nti n'okola otya n'agamba ati nemba waayo webale nnyo chairman Nyanzi kye yakola mwana wattu kituufu kuba kankubuulire nze bwe mba ndi awo nga nyina ekintu kyenkola nga nkimanyi bulungi nnyo nti tekirina tteeka lyekimenya lwaki mba nkweka abakibadde kuba yabawaayo nga manyi tebamenye era omuntu okweyimirira ku parade n'ojja ku parade n'ogiteekawo awo parade bwe kiba nga kizibu kyakumenya teeka parade lwaki tebakwata neyaja inspectinga lwaki tebakwata abaana bonna kwa kankubuulira abantu bonna abali mu makomero lwaliro tewali yali ku parade wadde okimanyi Edi Mutwe yali ku parade eyo amulabawo walabako Gaddafi ku parade eyo walabako Simati Wakabi walabako Akirewo Kivumbi walabako ono gwe basembye okwata Nuwa Mutwe bona tebali ku parade tiwali yali ku parade kwabo nebali be bali mukwata tebali ku nsonga ndala anti kyenkugamba ndi kakate issue tyandi badde nti ono bana bajegabamu abajjawo ne bagamba mbukasita parade yajja NUP ne tumanya nti eweddewo olw'okuba ne gavumenti ekimanyi nti parade si musango they have not arrested anyone ojeko chairman Nyanzi eyali ku parade eyo kubanga bakimanyi tewali tteeka lyamenyebwa ne chairman Nyanzi yakola bulungi nnyo okaveiringa lisiti z'abaana kubanga uliriza nkunyonyole tiwali musango lwaki oba okweka uliriza nti nkunyonyole ezo panic mode za state kubanga njagala nkutegeeza olwaleero panic mode ya state yawukana n'ekintu ekiri mu tteeka etteeka ligamba kirala ne state okupanikinga kirala chairman Nyanzi yakola na bulungi okuveiringa lisiti z'abaana abo kubanga tetulina kintu kyonna kye tukola wabweru wa tteeka buli tetukola yakikola ate singa twagala kujjaho gavumenti ya Mwai Museveni gwe mulimu ogutukeeza buli lunaku naye nga tuyita muki teeka kyobolaba ekyo mukijja ono kijja okutandika okuteeka chairman Nyanzi mu katu yawaayo bafuutu soja so what yabawaayo babbi kyebakola kiri mu tteeka kantandike ku kyasembyeyo yabawaayo naye mulimu era ababbi ngani Edi Mutwe ali ku fayiro ya bubbi anti ngabbawa ate Edi Mutwe y'omu omutwe gwo omutwe ono bwe dayogera nsiri anti byogera bya busiru kubanga njagala kutegeeza mutwe gwo tokimanyi nti n'omuntu tebamu pleading guilty nga kooti nebamukakasa ekyo nakyo wetaaga kukikugamba nti omuntu bamukakasa nti nga kooti emaze mukakasa bagumusalira Edi Mutwe oba gwe yagenze ne mu kooti wamaze dde okugumusalira no njaga uliriza modota bwetujja wano uliriza ekifaananyi kya program ne Fiki Media eno sebo ono mugamba ayitiriza mu program ena anvumanya ebintu naye mbigenderedde ate binotinga naye program ekulema okweddiza ayogera asirise ani mubbi Edi Mutwe amukakasa nti mubbi ali ku fayiro gwe wakusiba wali mubbi obyogedde gwe bakusiba luzira wali mubbi mpaka kooti yakakasa Fiki Media. Omulungi ali Fiki Media ogamba tena Joy Kasweti kimu kitambula bulungi Shafik Lwanga nzali ku Kasweti buli kimu kibatambulira bulungi eyo najje muli ababadde tubasaasira abafunye bulungi mu wiiki eno muyogeyoge nnyo bingi ebigenze mu maaso mu wiiki eno yennyini gye tuli mu kuba emabega bingi etwagala okubeera nga twogerako nga mu byo atwaga tukubaganye ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo twalabye Charles Twine ne Nuwa Mutwe bakwatibwa mu nkwatibwa za njawulo bali ku musango gwe gumu kati enkolagana ya Charles Twine ne Nuwa Mutwe tulina ba National Platform twaga tulabe enkwatagana yaabwe siraba weeri Charles Twine yali ayogerera CID Nuwa Mutwe bakwatagana batya manyi tubadde tukyali mu wiiki bannansi bonna gye bakkiriziganyizaako ne kooti nti Abedi Bwanika yasiba Edi Mutwe Akirewo n'abalala ekyo nga bannansi bakikkiriza naye ate bannansi bakyawakanyiza ekya kooti okukwata Nuwa Mutwe ne Charles Twine twaga tubeere nga tukola ki nga tutegera ensonga ezo kuzira nga sinagenda maaso undi Nixon agasibe yakoze eki
Nixon agasibwe bavuddeyo ne bamuwaako obujulizi omusango gw'okutta yali prosecutor John Kagezi. Kati John Kagezi baali bakwata basuspect basatu naye ebbanga eryo lyonna baali baagaana ng'era beegaana omusango ogwo. Unfortunately waliwo omu ku bo eyavuddeyo enakkiriza nti yatta John Kagezi. Kooti nemusayira ekibonerezo kya myaka 35 ate nemufuula omujulizi. Kati kumu ku bujulizi bwe yaleese yagambye nti eyabawa omulimu era yali chief boss waabwe yali Nixon agasibwe. Ensonga lwaki olaba nti bamaze ne bamuyoola naye ne bamuleeta. Amaanyi ge gali liddawa? Ani? Nixon talina maanyi. Nixon kyali ekibinja eky'abasirikale abalinga abasirikale naye ng'ate baafuuka mu luzungu kye bayita rogue corps. Basirikale abakola ebikyamu n'ebikolobero era bakozesebwanga Kayihura ebiseera mu flying squad. Nixon agasirwe Charles Muhangi n'abalala era be bamu kuba biteeberezebwa nti baali ne mu bikolo okutta omugezi Afande Kiruma. Kati Afande Kayihura be yakozesanga okukola egyo emirimu naye nabo olw'okuba nti baali basirikale nga bali mu flying squads nga be bafacilitating abo abavubuka nga owalabye ababasatu okugenda okutemula bannayuganda. Leero okubuuza tugenda kubuuza kubanga ebi bonna tubamanyi. Ngenda kukkirizaako omuyeka yajja naye mumumanyi so tetugenda kubuuza mpozi oli wayisaawo erinnya lye nze Ismaila aligenza njagala twogereko Nixon agasibwe. Kyenyinza okumwogerako nti yekanywa musaayi omu kwabo abazze batta abatirimbula bannayuganda naddala ku mulembe gwa General Kale Kayihura nga zisaaba poliisi. Abantu abo ba muganda waffe Ibrahim Kitatta ono gwe bakubye akalulu n'atuuka n'okaddukamu NRM mukadde waffe General Kale Kayihura kigambibwa nti bamanyi ku lukwe olwagenderamu muganda waffe Mwoyo gwa ggwanga Kirumira ogwagenderamu yali omwogezi wa poliisi Felix Kaweesa naye okusingira ddala Felix Kaweesa eyali omulamuzi Kagezi eyali mu misango eminene egyo era agasibwe kukwatibwa kwe kwekuusa kwekyo era baamuleese oluvannyuma lw'oyo yabadde ku fayiro okwewaako obujulizi nakkiriza omusango n'awaayo erinnya lyagasibwe ng'eyamuwanga oba eyawangayo obuyambi obwa ssente bw'okutuukiriza ebikolwa ebyo era n'akwatibwa n'agattibwa ku fayiro eyo. So tetusobola kubuusabuusa kuba twali tulabye mukama waabwe ng'olwedde yasibibwa mu kooti y'amagye General Kale Kayihura. Kati bano bakanywa musaayi be bewanga nabo batandise okukwatibwako. Tusaba General Muhoozi ne General Museveni mwongere okukwata bakanywa musaayi ate nammwe bennyini bemuze mukozesa kubanga kigambibwa nti bw'oli mala okutta naawe ogenda kuttibwa era kigambibwa mu Bayibuli nti bw'oli mala okubba naawe ng'okola ki. Era n'omusajja omu omusiraamu yavaayo n'agamba nti we munaamala okutuwaayo ne batulya nammwe bajja kukola ki. Era kigambibwa nti eyamuwaayo twasulewo taakese ya muliko ngamba seno muzata batte eyamuwaayo. Kansala Ismaila pulira sebo oli bulungi sebo. Ndi bulungi sebo. Njagala tutunulire Nixon agasibwe okukwatibwa kwe n'abalala bazze bakwatibwa kuba waliwo abantu kati abakwatibwa tetusuubira nti basobola okukwatibwa. Tukkirize nti wadde regimu ebadde mbi nga bye mutugamba etandise otereeza. Abatulaba mwenna ku Fiki Media nze kansala Nsubuga Ismaili ndi ssentebe w'abakansala abakokasi y'e Kawempe ku division yaabwe. Naye bwekuba kulya kikajjo kitandikidde wakati twandisoose ne tubuuza Nixon yaani. Nixon ayingira atya mu poliisi. Nixon yali muleebeesi yamala senior 6. Nixon yali muleebeesi yamala senior 6 embalala ng'aleebetera ku ofiisi ya RDC. Abasajja bano ensobi gye bakola kwe kuddira aleebeeta n'afuna obuyinza n'atandika okuweereza nga eyasaba omulimu. Oyinako obuuse bwe baali bamunoonyerezaako nga bagenda omutwala mu court martial bakizuula nga teyayingira mu poliisi.
teyayita mitendera mituufu kuyingira mu poliisi. Yayingira ekitongole kya poliisi olw'omutima gwe yalina nga bwe bamutuma mission genda okwate genda okube ng'atuukiriza. N'alinnyisibwa mangu nnyo n'atuuka ku level buli muntu nga yeebuuza ali mu poliisi ono yaayitawa yaani. Bw'ayogerwako okuba nti yeetaba mu kutta ku lwange si kipya. Emisango gye yavunaanwako mu kooti masho gyo gyali gitya. Yavunaana omusango ogw'okudipootinga Abanalwanda abaali baddukidde wano. N'abadipootinga nga yine Joel Angume yali edisi wa Kayihura nga bayina ekikoosi kyabwe ekibayigga ne kibakwata ne babadipootinga. Ekyokubiri tuzze tukyogera nti ebitongole by'okwerinda bikozeseddwa bubi, birimu abantu nga bafu bavundu. Nixon nze bw'abagamba nti kituufu yeetaba ng'afunye amulumiriza, amazima gali nti ekintu ekyo kigenda kuwunzika. Njokeddwa no ku Fiki Media nga ne Kayihura kimuleesi kijja kumuzza kubanga bano be baali ba boroboyi. Ye yali mu kisaawe bwe guyita ne baguweereza. Kitegeeza naye yali part of the game. Era kinaagenda okwetoloola bwe kiti nga kiba kimyeyo. Naye tekiddamu kiri kyogambye nti tulowooza nti bagezaako okutereeza. Si kutereeza. Ekintu kitandise okutokota mu bbo. Waliwo ensobi ze batakyasobola kubika. Zitandise okwebikula ku mpaka tebakyasobola kuzibika. Era zigenda kuvaayo bakugambe ne gundi yakirimu ne gundi yakirimu. Nasinzira wano ne nkugamba nti obulimba butambula snail style. Amazima gatambula snail style. Obulimba thunder baba. Naye amazima kama ndigatuka. Snail style. Kwanza neyanzika Rastaman. Ekibuzo nkibuziza kansala ina akimpieno what. Tukirize regime eno irabye ensubizi yakola etandise otereza kuba kati webanga Nixon akwatiddwa n'abalala bajja. Nzikiriza nti basobola okuba nga waliwo amaanyi agatandise okukyusa ebintu ebimu. Kati ng'amaanyi ago galiwa? Internal force again. Internal force. Kwegamba ngera bw'okireese ntukkirize nti waliwo amaanyi system etandise okukwata abantu. System naye jukira system ebamu upgrade. Nyinza okuba nga nze mbadde for instance omusajja yabadde agenze ku mirimu gye ne bamukubira essimu ng'alina program ne IGP, you remember? Kwegamba from there he went missing. Watu kwataga kiriza system yinza okuba nga yamukoze eki kwegamba nsobola okukkiriza nti system kati etandise okukwata mu special ndaba ba criminal kati okusinga nsobola okukikkiriza. However nenzira ku side endala waliwo group y'abasajja abwe ina statement yagamba nga am the state and the state is me. Atera tuula wali ali kapcholo ali kumujja no kati omusajja oyo babuyogeranga n'abo bagasirwe nga bakola ebintu bya Kayihura kati ono akonyeeko kitatta kikyengezaako leete megero naga nti omuntu wakuwa obuvunaanyizibwa oba obuyinza oba ekyonna kyakuwadde abatakukyusiza mutwe. So kati era wano weŋŋambira nabo naffe tulina olutalo olwagala okwefaanizako mu ggete eyo. Mbadde ngenda kireeta nti nammwe babakozesa abantu. Kati tukikyuseemu ffe mu ggero manya tekye batukola waliwo abeeyita ba crime preventer ffe lwe lutalo lwaffe. Babeera ku mapoliisi ng'era ono bwakijjeyo nti oli yali muleebeesi ku ofiisi ya RDC kwe gye yafunira amaanyi. Naffe eno tubayina asooka kubeera ku kyalo mbu yatambula ne defense w'ekyalo. Encambu yakola ku police crime preventer yakuba akasimu babali wali ne babayoola. Nti kikyengezako nti abantu abamu bagenda ne beekulubeeseza ku system ne beewulira amaanyi ne batta
system watu kwatagana ndi nze ninamu okukkiriza nti tugeze kale kayi byonna kitatane timu yibi bakola si byonna nti byakayihura okonfuna ensonga ebyabwe kati nono Nixon agasirwe kabinja ke bamuhanje nakabi nzikiriza nti nabo bade uko bayisanga mu kebiki ojiga jena amini bamwogerako niyo kimanyite ebisinga na amini tebimanyanga tugeze zolo mzee yangamba simanyo bakyakifanye yangamba just ne yazika statement nti bakubira jena amini mbu omusango gw'omuzungu gutusinze mbu yabagamba deal with him watu kwatagana naye abakulagidde ku mutta osobola musiba bayola beni kiwanuka paka nakati watu kwatagana ndize zikiriza nti nebimu bana basajja babikola olwokuba yeewulidde kali kati nti basukana bekulubeseza ku police wa ku security okatumuyina diso oli omudisa musibe yamusanga nendaga muntu z'abantu ana plus andi zende tendaga muntu saswa yetana nkola mu office ya diso nkola wala diso yamugamba jamwenga oba tukwatagana ndi yes tukiza system etaniso kwata ku bantu amene the other side nawe kanchirete ne ku bantu ba individual banne mwesonyu system ya security because you become the state and the state becomes you oli wa police ba mu training ne bamubene bwakuba fika okimanyo so ga amana kibajja wa police yankubye ne bikomaawo nize bwe kubo okuba ntambula no wa police ne nugu ekusigalako you get the logic rasta nkubye rasta ono wa wano ulukwatambula ne police kale tujjalaba uyinza n'okukola mabbanga lyo lyonna kikyengezaako okugamba nti kati kiki ekya Nixon ne banne amini kyekitulaga nti naffe abantu sekinnoomu bwe bakubira kasimu nti jangwe wala disa kuyita n'osemberera abantu ng'abo bw'osemberera kayihula mbuze kulembera bodaboda 20 n'otandika n'ekisinde tekikutegeeza mbu tandika okutta abantu n'okukola ebyenjawulo era sisitimu ejjatuuka ekulume nga bwetandisa oluluma abamu rastaman neyazege njagala leero tugenda kona ku bintu bingi wadde omutwe gwaffe omukulu weeguli njagala tukone ku nsonga ya Charles Twine ne Nuwa Mutwe analipokezera okugatta owa CID ne foot soldier doza ono ye teyakwatidde ku kyabali ba Eddie Mutwe bo bali ku diru zaabwe ono ali ku kirala we tubanga kiri twakikkiriza nti abagwanika be babasiba kino lwaki mugaanyi kikkiriza okubagatta abantu Nuwa Mutwe mumanyi nnyo okusookera ddala gavumenti yali ekutteko emmundu neziteeka mu kisenge ekyalisuzeemu Honorable Kyagulanyi mu hoteri ya Arua n'eraga nti yabadde alina submachine guns 2 gavumenti eyo y'emu omusango ogwo neeguzikiza awatali bujulizi gavumenti eyo y'emu nevaayo negamba nti erina olukwe oba erina obujulizi nti Dr. Kiza Besigye yabadde mu lukwe olw'okutta Mwai Museveni obujulizi nakati bukyabuze gavumenti eyo y'emu nekwata abantu besibye ebbanga lyonna ng'ebagamba nti bebatta abasiraamu bamasheke abafaanga nemala nebata awatali bujulizi eyo gavumenti wevaayo nekugamba nti Nuwa Mutwe abadde akolagana ne Charles Twine omwogezi wa CID ng'era balina olukwe olw'okutta omukulembeze w'eggwanga nga balina n'olukwe olw'okutta mutabani w'omukulembeze w'eggwanga nga basiga n'obukyayi abayita ku mitimbagano gavumenti ayagala kutugirawo eyo gavumenti oba tokyasobola namulundi nagumu kugyesiga eyayogera biri ate kati nga yerese na kino lwaki bweyogera ndi bwanika yasiba kyo kikkirizibwa batekyawanika kiri ku rekodi kubanga mu maaso g'omulamuzi wali akulaga nti complainant omukulu ye gundi era yagamba wamubako emitwalo 2 ne gundi ate lwaki ogamba nti bwekityo n'oli gwe bakyogeddeko n'atavaayo kugamba nti bannange bampayiriza sinze nakola ki njagala tuddeko naawe tugenda kujja kakati eyo gavumenti wetwe tugirowooza ndi mu kukkiriza nti abakozi ba gavumenti bonna kababeere bano abali mu security agencies abasinga ebiseera ebisinga bali mu mirimu naddala positions ezo ez'amaanyi kubanga bakolera abantu
They are not working for the state or the people. They are working for individuals who think they are the state. Kati buli lwobeera mu position ngeyo nga gwe mwogezi w'ekitongole ekinoonyereza ekya CID oli musirikale mukulu ku kalibe eyo buli lwogezaako okudeviating okutandika okukola kyewandikoze ng'omusirikale oteekeddwa okunyigibwa oba oseekyo okukwatibwa oba seekyo okugobwa mu kifo kyova olaba kyangu nnyo nti omusirikale kyazitwina ono ng'oyagala okumugoba omusibe n'omusiba ojustifyinga otya ekyo mu mawulire ojustifyinga ng'ogamba kyonabadde akolagana n'abavubuka b'opposition aba NUP baagala kutta mukulembeze wa ggwanga mu ngeri y'emu bw'okwata omuntu foot soldier nga n'owa mutwe gwe tumanyi nti talina musango gwonna gw'ogenda muvunaana kubanga teguliiwo si muyeekera talina kyeyali akoze byonna ebaga nti asiga obukyayi olulimi lwakozesa social media account eri very open osobola okunoonyamu ekisiga obukyayi nga tokiraba si mutemu nga bwe bagamba teyeekobaanangako mu lukwe lwonna nga bwe bagamba naye omulireetinga otya omulireetinga ne Charles Twine omusirikale n'ojustifyinga kiri nti waliwo n'abasirikale abali mu state abaagala okutta omukulembeze w'eggwanga ebyo bwe tutyo ffe bwe tubiraba naye wakati mu mbeera eyo na yonna tusaba state eyanguyirizeeko bwe begamba nti abantu abo waliwo obujulizi eyanguye ebuleete mu kooti baba convicting mu high court kubanga emisango gyonna gye baba baziguddeko misango minene baba convicting mu high court baleete obujulizi babavunaane neyanziza abaliko abatugoberera abali ku Facebook abali ku YouTube nkyali Shafik Lwanga nine Hassan Musa Maitamale Henry eno ye Fik Media tuli ku nsonga ezibadde mu wiki mulamu gwaffe tunakumana tukukoonako one bitwala okusiba Charles Twine ne Nuwa Mutefuutu Soja Nuwa mutwe ng'omuntu mbadde simugoberera nnyo okay katwale nga Fuutu Soja omugatta ne wa CID biina ebikwataganira biina okay naye omuntu gwe ayogerwako Nuwa mutwe mbadde simugoberera nnyo naye omusirikale ono gwali naye n'eddaala lyaliko n'omusango ogumuvunaanibwa tobibuusa maaso tobibuusa maaso ku mulamu ogusoose nkukoonedde ku kitatta teyali wa magye teyali wa poliisi naye ate yavunaanibwa ku musango gwe gumu ne General Kayihura kakati omuvubuka ono bwebuuza nti ddala ebimwogerwako bituufu Nuwa mutwe naye nze oli omusirikale gwe bayogedde ku sisobola kibuusabuusa obuvunaanyizibwa nga tannakwatibwa abadde alina buvunaanyizibwa kye mu poliisi ogumu ku misango egimuvunaanibwa gwakozesa mitimbagano naye nga yewe mwennyini mu NUP kasooke mu NRM akulembera nga president ye General Museveni akulembera amagye ye General Muwoozi Secretary General wa NUP ye Kapiteeni Lubongoya kyokka bw'ova ku ekyo Kapiteeni Lubongoya baali balina omwana eyali akola ennyo ku social media n'ebirala nga y'omu kuba akinga ebintu Ashibaga Kato kati akolera ani kati oŋŋamba otya nti ono omwana oŋŋamba otya nti ono omwana ye tasobola kukola kintu kyekimu sobola nze bibuusabuusa maaso nakugamba wano omuntu awaayo abaana b'abantu ye Kapiteeni Lubongoya baleeta mu kyalo eyo abalunda ebisolo basobola okutegeera kyenjagala okubawa abalunda ebisolo kino basobola okukitegeera mu kyalo eyo abantu balundanga ente zaabwe ng'ente beefa balina giziika bye batagiziika ereeta ebiswera biyitibwa kirubungube byebiswera ebinene bye bibeeramu akabbulubbulu ne biŋoŋaŋwaŋwa kati abanupu balina eitenfu eri wali ereesa ebiswera kirungube bagenda kuleeta ngono Kapiteeni Lubongoya asongamu oyo basajja atu baba bakola bo bamanyi bali kubya ddala bagala kujjako General Museveni bali kwalaali babaterawo wali ekiteekifu kiri mu kuŋoŋa byo bikiswera kirungube ne bijja wa ne biyiika ne bayoola ne batwala kati nsaasira family ya muganda wange oyo kuba ekituufu kiri nti
ne lisiti weeri entongole erimu abantu abasukka mu 10 mu NUP bagenda bakwata si kugamba nakuguno musango bazze bakola ebintu bingi abamuzize bakugamba ne wano abamu kyamukisa mulungi ne babakwata era ku fayiro kwenze mbagamba era kwe bateeka ono sebo nkusaba olwaleero weddize program okitegedde weddize program baba ateeseze mu budde bwe tukitandikire wano program jeddize abamu kubagenda okukwatibwa kamba bagambe waliwo omukyala yabba omulambo oba yaguwamba n'akuba n'abefamire yawamba omulambo gwa Muhammad Sejjirinya ali ku lisiti ekita ekifu ekireeta bikirungube ali ku lisiti bamutegedde abantu waliwo omwami bamuyita Waiswa Mufumbiro ali ku lisiti n'abalala omukube nateeka ku lisiti nakugamba bagenda kukwata Edi Mutwe bamukwata era ne fayiro bamussa ku eyo n'ensaba poliisi ekwate na bosa olw'okusiga obukyayi yamukwata n'abalala besoogedde wano nammwe bwenna abaali Lubongo ya kapitani Lubongo yabe yakwata ku kadroni n'abatwalayo nga bayise mu Nyanzi n'awaayo ripoti ndi mwabaddemu mu parade mwetegeke nabawa amagezi kudduka kuva gye mubadde mubeera nempa wano denda mukatono kano kamalirize nako nali wano nempa muganda waffe eyali yeeyita Owawino nemugamba bino bakozesezza naye wandifundikira olwaleero bamaze dda okugattako fayiro Masaka era bamuyitanga 8 bamuyita mu gwa 8 omwaka guno tusabe nnyo aveeyo ebuddu nga tazze mukomera lwakukozesa kitekifu ne bikirungube ne mujja ne bayoola ayogera ebitakaddiwa so Owawino Owawino ye aranise Wanyana nanti era mugambire ddala nti alina gwe yasoose okwogerako nga bituufu oba nga Enefik Media Nziza Charikonze Shafik Luhanga ndi netabule nomuna Hassan Musa Enefik Media tuli ku nsonga eziri mu ggwanga lyattu lino Uganda tugedde ku nsonga ya Nixon Nagasirwe tuli ku Charles Twine wamu ne Nuwa Mutwe twagala kudda ku nsonga y'amaanyi g'abafutu soja gakomawa tumaleyo n'ensonga enkulu ey'olunaku olwaleero kansala badde saaga nyaale tudde mu byakusiba Nuwa Mutwe ku bigambo biwulidde Honorable Twaha byayogedde bibye obiwulidde bibye abivunaanyizibwako okubitegeera bimuvunaanyizibwako okubyogera n'okubitegeera era n'okubyennyonnyola bakama oba abakutwala mu National Unity Platform bwe bakulabanga otudde ne Honorable Twaha n'afulumya ebigambo ebyo gwe byolaba nti si bituufu obibwako buyino ki kisookera ddala ffe twakulira ekawempaawo nga waliwo ensiko ekyuse bukyusi twalinanga mukwano gwaffe nga bw'aba ava ku luzzi ekiro ng'abeera agereesa kiikyo kindya kati lumu kituufu waliwo embwa z'omugagga omu zaafuluma mu kikomera wali yali abyogera kiikyo naye nga tebiriiwo embwa ne zimuka tetugamba Amosa ali mu lwali bulijjo agenda okujja ng'embwa zimuyuza tumugamu neeffe twakumanyiira kiikyo era bw'otukeekayo empaawo n'obuuza kiikyo bamukulaga ayina enkovu naye abo tebamanyi lwaki azirina yagereesanga naye eggwanga lye tulimu abantu balitambuliza ku kugereesa akaseera akatuufu kajja kutuuka nga tetukyasobola kwawula
ageresa n'ayogera mazima. Gavumenti eno singa mbadde nfunye budde buwandiika nandiwandiisa obulimba bwayo ku mika egiwera 1,000 naye nga buli lwempandiise sibuddamu ate nga yemala okubuwa ate nemala nebujjawo. Nze gavumenti eno nalabako abasirikale abakwata ebicupa ne babisuula ewa munywanyi wange kati ali mu high court avunaanibwa kutega bbomu naye nga tebibangako na mu nnyumba ye. Olutalo oluliwo essaawa eno lwakuba nti General Muhoozi ne General Museveni balaba bafuutu soja balemedde ku nsonga ya Kyagulanyi. Banoonya ngeri ki gye balireetinga bafuutu soja n'ebikolwa ebyekiyeekera. Waliwo parade eyakubwa programu eyo saaliko naye nagiraba. N'obuuza n'ogamba nti parade eyo erekawa NUP. Kibuuzo ekyo wakibuuza. Era nali waka nga ndaba nengasinga nze mbadde awo. General Muhoozi ne General Museveni tebaagala kulaba bantu bonna basobola kwegatta ng'endowooza yaabwe yankyukakyuka. Abalowooza kimu. Ne bw'onooba ggwe fiiki n'ogamba nti oli fuutu soja ng'olinayo kkojjaawo oba mukwano gwo mu magye ne mwekubira akasimu, essimu yammwe eyo ejja kukyusibwa, mwali mugezaako okunyiiza omukulembeze, mwali mugezaako okukola ebikolwa eby'okuggyako gavumenti eno. Kubanga ekireeta kibuuza nti lwaki owa NUP akwatagana n'owa CID. Mugimu ku misango gye babavunaanye twafuna kati omusango omwangu ogwa cyber crime bakozesa by'omutimbagano. Kati kitegeeza singa muganda wange twaho apostinga ekintu ku social media nga kiina gwe kivuma nendayikinga oba nenyongerayo kitegeeza neekobanye naye era gunkwata so nga avunaanyizibwa ku kike kati nze okulayikinga okulayikinga kinteeka mulayini. Naye tubawe budde, obudde bugenda kujja tuyine Charles awo obujulizi ku nkwatagana ye nennuwa mutwe naye awo obujulizi ku nkwatagana ye ne Charles. Naye nga nkuzzayo mu kyawamu fuutu soja yenna ng'oyina akakwate ku muntu yenna ali mu security mwe mwafuuse eddaba yeekera, oba omuyita otya oba taatawo oba maamawo oba kojjaawo muba muli abayeekera aba. Nenyindo togiraba. Njagala tuwunzike ku nsonga eyo. Bwe batu twaliko wano bayire gundi akyogera nga twogera ku parade eri nitwogera ebintu bingi. Mu byonna twayogera ku nsonga ya chairman Nyazi gye yayogera mukutu ogumu nti bambuuzizza ababadde mu ki bamugamba n'okola otya bawaayo tugambe nti batandise ku lisiti ya chairman Nyazi gye baliko neyanziza naliko wano ne foot soja mukisa mu bindi mwavaawo bubiggwe naye era eyo programu yo yali ensimattuseeko yagamba nti chairman Nyazi kyamutuukako twaidi tulina tetusobola kumunenya bali bamuyitaani chairman Nyazi twaidi tusobola kukola waiza toza agenda nakwesimbawo n'obulwa L65 mulaba ebipande bi kubanga baali bamutadde mu kanyigo neyanziza naye kati juga tuba n'endabyo ez'enjawulo wabawo
ekituleta ku pano kusiiga bifaananyi byaffe kwega mukuwa abantu endaba ez'enjawulo ekineseza kiri omu kuba alimu oba yalimu ate yalimu naye yefutusoja tumumanyi anti kati ekyo ekifaananyi okisiize bulungi era gwomu kuba panalisiti b'olunaku ebya kati ate tugambye nkusiigira ekifaananyi kyoli ekyo gwokireese n'okitusiigira kuba nange mbadde nsobola okirifaalinga ti okusinziira ku mbeera ya Nyanzi banna ekireka naye gwokisiize era weebala olunaku ekyo kimu ekyokubiri kati nze ninawe nabadde kwega musango nange ngufolowinga ddala ku sayidi ya twine siri sayidi naye kwega ngoberera nnyo yenga ye naye ku bimu ate ebimuvunaanya lwakuba nti boogedde ku social media naye ekigambye waliwo ebintu ebimu bibadde bifuluma nga biri elito bit certified ku mitimbagano nga yabirinkinga mu bantu abamu aba social media waliwo ensonga nga tezirina kufuluma kankuwa ekyokulabirako Queen yagenza okufa yalese ebbaluwa n'alagira erina okusumulwa oluvannyuma lw'emyaka 7 mu egyo certified gwegeza ogifulumya ogikukuse kyekikudde kiddako genda olabe America simanya uti wakkirizibwa kukola kino simanya facility ya CIA ya sema lugala logic nga tujjewo ebyamalala fiki neyo ba government waliwo ebintu ebimu nga munansi ali kifuna ali kimanya luvanyuma watukwatagana so bine bide badde bilinki bimusigama nti byonna ebimu bibadde certified nga waliwo ebimu nga tebinkirizibwa kati n'obijjeyo nga gwokola kye tuyita damage policy kikolesewo enkola damage nga fiki kankolwa kwekika mu ntiro kyerabira bane Katonda atuyambe tujja kijjukira singa nkwata ssente z'abantu nenzikuwa tugeze pane tudde wano honorable Mabachi sponsor waffe nakwata ssente agamba mbaguliddeyo kasoda abatuula ku pano nozezibika enkya n'abanga ayita inagamba naye bakaza nitumusooza okyambika naawe nnyo tetumira ku ajja nnyiigira ggwe oba tukwatagana naye nga ani asudde oli kanso eriffe ggwe oba tukwatagana so kati waliwo ebintu ebimu bano byebabadde bakola nga it's damaging the system oba tukwatagana sobola okuba bakyali mu mateeka ne investigation zikyakolebwa tusobola okukikomakaawo so kati tuyoka tuleetamu edi mutwe sorry nuwa mutwe nuwa mutwe oyo simanyi naye nze ku lisiti yange nze eŋŋanza nuwa mutwe y'omu ku bantu be baŋŋamba abaatandika okukuba abantu eggulire erigamba wuuna asiba abantu wuuna ojo twakayanako wano niga uliwo abakyali ababeera ku mikutimbagano bataddeko abantu mumatimbowuira simanya asula gindi famire ye bweti you remember incident eyo soka ne tuyoka tuddayo omu abadde CID nga ali mu intelligence nga avaayo ku mutimbagano n'alagirira omuntu wabeera gwenze emba sikuwagira tugeze n'enzija kati nali yeekawempe oli nankuba n'ebifaananyi singa akalulu ako nandi yakawangula in any way to come babano ababba akalulu babano abeera wano alina mukyala bwati otegedde kyegamba naye nga njagala obuuze kanso ani Juma tubeera ne Juma wano mubuuze bwe yandawayo nali nkolaki n'omukulu neyakulaba nali nali nkolaki yamanyi nefere tumanyi so kati kyegezaako kugamba kirikiye nti omuntu ayinza okwekizajjaleetinga embeera n'akuleetera naye omukuwadde bakola ebintu ebyo badde nnuwa mutwe ku social media so kati nze nenjagala okuteekawo kibuuzo sigenda kuwa ansa ngenda teekawo ekibuuzo ntera obuuza ebibuuzo oba tetulabiddamu ngenda teekawo ekibuuzo watyanga information emu ebadde yava ewoono negenda ewannuwa mutwe kwambadde ngenda kubuuza nti kati bikwatagana kyembuuza nti oli abadde information gyaliikinga ng'eri satisfied ku bintu ebimu naye ono y'omu kubadde buloga ate si babuloga olinga kino olinga akaboga si oli buloga abadde awemula oba avuma ye abadde conscious nga nebwokuberya wakawe bwotolaba nonno ayina omulamu ago kyembuuza ne ŋŋamba watyanga wabaddewo eveeno n'eveeno ojjukira ebyabyesige muto omusajja omu n'agaa nedda waliwo kale ka information we kati abamu ne bavumbira tuba tetubimanyi wamma oba tukwatagana okitegedde ekyabyesige kati kyembuuzi kyensaba ate gavumenti waliwo kansa alina wayogera kansukiriza alina wayogera tusaba gavumenti oba eyangwirizeeko kwega beba proceeding kati nze n'okwangurizako kituuka naye mbadde nsaba kuba gavumenti erina aboogezi erina media ez'enjawulo mbadde nsaba ereeteyo kwega yongera okunyonyola public relationship between
ne muwa mutwe naye otegedde kyegambye nti ekivunaanya ono noono omulimu gw'abadde specifyinzeemu sijja kijjawo nti tebalina nkolagana kuba oli abatali open nsenso so kunnyonnyola yabadde amanyi information CID watukwata abadde mu system kyegeza kuba omwogezi bayiza ebiseera ebisinga abanga yatwala n'ekintu omwogezi kati kankuwa ekyokulako omwogezi buli meeting alina okubaamu ekyo badde okimanyi ate anayogera kibi byatabaddemu omwogezi balina omuwa daily briefing kuba ne bwaba ate amayizo nga sebadayogera ki ku kino omwogezi aba alina information tu omwogezi abeera alina 75% of access to all information ebeeramu kaŋŋambe mu room oba mu body this other percentage mu 25 ebeera y'abali betuga awo nomukulu tamanasalawo atukyali planning committee naye these other information aba alina 75 access neyanza Rasta ine ekintu kyayogeddeko kirungi ekyokuba nti wasobola okuba nga waliwo information oba ng'eva ngedde ewoono kakati mu nkole y'amateeka ffe gye tusuubira gavumenti bw'otebereza omuntu bw'atyo at least wateekeddwa okuba nga waliwo link because tosobola kukwata CID officer oyo nga bwakugambye omuntu abayogerera ekitongole ekikesibwa ekityo aba amanyi bingi kati tosobola kuvaayo olunye n'omukwata n'omuteeka kuli eri nga toyinaawo bwino ali awo naye ekirungi nti baba batadde mu kkooti bakomawo nga 5 mwezi ogujja tusaba katonda atuyambe lwe banaakomawo nga bakomitinge mu high court obujulizi obukole ki tuveeyo tubulabe ekyokubiri njagala ngenda honorable Twansi agala nnyo okwogera ku bintu byayogedde kubanga nensi ekimanyi yayogera tebiri mu makulu naye njagala kumaliriza ku nsonga ya parade ensonga eno gyogeddeko nnyo nti chairman Nyanzi bwe yagenda ne bamubuuza nti abantu abadde ku parade bonna abawaddeyo yayogera nti bonna yennyini yayogera n'akamwake nti webakuye nti bambuuza banaade ku parade ne bamubuuza nti n'okola otya twanagamba ati nemba waayo webale nnyo chairman Nyanzi kyeyakola mwana wattu kituufu kuba kankubuulire nze bwe mba ndi awo nga nyina ekintu kyenkola nga nkimanyi bulungi nti tekirina tteeka lyekimenya lwaki mba nkweka abakibadde kuba yabawaayo nga manyi tebamenya era omuntu okwemirira ku parade n'ojja ku parade n'ogiteekawaawo parade bweba kiba nga kizibu kyakumenya teeka parade lwaki tebakwata neyaja inspectinga lwaki tebakwata abaana bonna kwa kankubuulira abantu bonna abali mu makomero lwaliro tewali yali ku parade wadde okimanyi edi mutu yali ku parade eyo wamulabawo walabako Gaddafi ku parade eyo walabako Simati Wakabi walabako Akirewo Kivumbi walabako ono gwe basembye okukwata nuwa mutwe bona tebali ku parade tiwali yali ku parade kwabo nebali be bali mukwata tebali ku nsonga ndala anti kyenkugamba ndi kakate issue tyandi badde nti ono bana bajegabamu abajjawo ne bagamba mbukasita parade yajja NUP ne tumanya nti eweddewo olw'okuba ne gavumenti ekimanyi nti parade si musango they have not arrested anyone ojeko chairman Nyanzi eyali ku parade eyo kubanga bakimanyi tewali tteeka lyamenyebwa ne chairman Nyanzi yakola bulungi nnyo okaveiringa lisiti z'abaana naga nti kubanga uliriza nkunyonyole tiwali musango lwaki oba okweka uliriza nti nkunyonyole ezo panic mode za state kubanga njagala nkutegeeza olwaleero panic mode ya state yawukana n'ekintu ekiri mu tteeka etteeka ligamba kirala ne state okupanikinga kirala chairman Nyanzi yakola na bulungi okuveiringa lisiti z'abaana abo kubanga tetulina kintu kyonna kye tukola wabweru wa tteeka buli kyetukola yakikola ate singa twagala kujjaho gavumenti ya Mwai Museveni gwe mulimu ogutukeeza buli lunaku naye nga tuyita muki tteeka kyobulaba ekyo mukijja ono kijja okutandika okuteeka chairman Nyanzi mu kattu yawaayo abafuutu soja so what yabawaayo babbi kyebakola kiri mu tteeka kantandike ku kyasembyeyo yabawaayo naye mulimu era ababbi ngani Edi Mutwe ali ku fayiro ya bubbi anti ngabbawa ate Edi Mutwe yomu omutwe gwo omutwe ono bwe dayogera nsiri anti byogera bya busiru kubanga njagala kutegeeza mutwe gwo tokimanyi nti n'omuntu tebamu pleading a guilty nga kooti naba mukakasa ekyo nakyo wetaaga kukikugamba nti omuntu bamukakasa nti nga kooti emaze mukakasa bagumusalira Edi Mutwe oba gwe yagenze ne mu kooti wamaze dde okugumusalira no njaga uliriza modota bwetujja wano uliriza ekifaananyi kya program ne Fiki Media eno sebo ono mugamba ayitiriza mu program ena anvumanya ebintu naye mbigenderedde ate bino ntinga naye program ekulema okweddiza
njagala nawo ayogera asirise ani mubbi edi mutu amukakasa nti mubbi ali ku fayiro gwe wakusiba wali mubbi obyogedde gwe bakusiba luzira wali mubbi mpaka kotero yakakasa nedda mujedize nawe this is fake media lekerawo okujanga wano oyolesa obutamanyabwo omuntu we bamugamba nti mubbi bamukakasa nti mubbi ng'omulamuzi amusalidde omusango wabaki ngenda kuwa obudde buno obudde kabo tubona nebo twaha ayise nsonga kuvula abantu nganze ndiwa edi mutwe alina abantu be eno si bbala kimugambi mugaye wano bafuutu soja emitwe twagigobawo wakkiriza gwetonna nafusoja gusinga kutegeera wakkiriziganyiza ne kooti kyeyayogedde ekyaki ate era teyayogedde ekyo era teyayogedde ekyo naye olwokubanga abafuutu soja olwokuba abafuutu soja era tebategedde kyeyayogedde ate era mugambe nti y'omu ku baali ku pareedi moderator njagala kutegeeza anti naawe ogenda kuwabya abantu mbuza lwaki buliriza naawe ogenda kuwabya abantu we awono walina olukusa oludikiriyalinga nti oli mubbi no anti bwono bajja wano kumidda katono nnyo njagala tuteeke wano kino ekintu kiberekiratuliranga obudde mu puroguramu buli kimu yakayana anti nkayana kubanga mmanyi okulowooza nti gwomanyi etteeka ligamba kutwine abadde amwogerako alina olukisa olumwogerako kugambyeko nti gwamusinze nkugambye ntya edi muto y'omu kuba ali ku pareedi kuba yava mu ofiisi n'omukulu ne bafuluma wansi emotoka erina amadaala nze namala bava ku madaala yagisimbamu kyonna kyekiri yaliko ne bayingira nze nabalaba bava ku madaala be bati saabalaba ku mmotoka kuba sibeera mu kimira kyammwe oli munnamawulire asobola okuba alinayo akatebe nze nabalaba bava ku madaala be bati ne kaputeeni lubongo yanga bakkirira n'ente yaabwe enfu ereeta bikirungube okitegedde kakati mu mbeera eya bulijjo abantu balina okutandikanga ebintu ebimu okubiraba nga bajjewo obwagazi obungi n'obusungu obungi omwogezi w'olwo olukiiko oba wakakakiiko ka poliisi bannange tuve mu kusaaga tosobola kugamba nti agguddwako egyo emisango n'aleetebwa mu kkooti ne batamuwa yadde ennaku eziwera wiiki 3 bamukomyewo nga 5 n'olowooza nti tewaliwo nsonga y'amakulu ani akulimba nze nakugambye nga ntandika wano nti nuwa mutwe mbadde simumanyi nnyo naye nkirifaali nze nti balina kaputeeni Lubongoya awaayo lipooti ku buli ekikolebwa mu state nemmala nenkugamba nti tumwerabira nti General Museveni ye president omuduumizi w'amagye General Muhoozi eyali akwata ebitabo by'omukulu president ne statement ze oba ne byagenda okwogera walaze ye Lubongoya kaputeeni alina okuwaayo lipooti mu bali abakulu kakati ogamba otya nti bali bakutwalako n'omwana eyali akola mu ICT wammwe ne baba nga be bamuyina nti nuwa mutu asobola okuba nga yesi y'omu ku bali mu ICT mbasigalayo obadde olina kyeyogera ku parade honorable Kwizera ajogeddeko nti mu bonna abali ku parade tewali yali akwatibwa kitegeeza parade ne gavumenti yakkiriza nti yaliwo mu butuufu bwayo sookera ddala ne bwe yandibadde nze njagala kubeera open and clear ng'abantu bendi nabo mbamanyi era tisibamenyi b'amateeka era nandisigadde ngamba nti mbamanyi ekigambo honorable Kyagulanyi Ssentamu kyakozesa yakizeemu luzalwadde lwakumeka lwakomedi osajjo n'agamba nti ffe ekyo yakakyoga emirundi ebiri tuli bayeekera wadde tetulina muntu ekigambo ekyo kiwulikika kitya kuba omuyeekerera essaawa yonna emundu osobola okifuna kakati ekisookera ddala ffe tetukkiriziganya na nkola ya gavumenti eriko era twagala eveeko
so muyekera gavumenti twagala eveeko ate nga tugijjako mu nzijjako ekkirizibwa mu mateeka. Tukiriziganyiza twagala ekole ki? Sisobola kubeera mu gavumenti n'oŋŋamba nti omukozi w'ekitongole kya gavumenti ayitiddwa officially ku CID headquarters ate ne amala ne mutugamba enkeera mu kitongole kyekimu kitemumanyi waali. Natuuse ne ku level eyagala okumanya abamu emmere abantu gye balya nemejjiwa abaana bange. Kuba tuyinza okuba nga bwe tusanga ebyokulya tubirira wamu naye nga mulimu ebyokulya ebireeta okwerabira. Nze ekyo sikimanyi kati ndi mu kunoonyereza era nja kudda wano nkugambe. Tiwaliwo emmere gye abantu gye bayina okuba nga be bagirya ffe tetugirya tusobole okusigala nga tetwerabidde. Omuntu gw'oyise n'ajja n'apaakinga emmotoka n'avaamu n'ayingira mu ofiisi emu n'agenda mu ndala ate enkeera n'ojja n'ogamba tetumulina. Tuli mu state ki? Tuli mu state ki? Kati biri ebyogamba gundi simanyi tetumanyi waali kubuzaabuza kituufu. His Excellency Agwenche yayogedde kituufu tetwagala gavumenti eno eriko twagala gijjako kubanga byekola si bituufu. Tuwuzike ensonga ekigambo ky'ensembezaayo ono Bugyabulenje akozesa nti ffe tuli bayeekera wadde tetuyina mmundu. Kitegeeza ki? Kankubuuze bw'okegera n'okigamba nti ndi mubbi mu Buganda tugamba kawakabbi kagumya mugongo okera ogamba nti ndi mubbi singa batandika kukutwalanga mubbi onenyaani. Bw'olangirira obuyeekera consequences z'obuyeekera ziri ki? Totukaabirira walangirira buyeekera totumanya nabudde tugende ku program walangirira buyeekera consequences z'obuyeekera ziri ki? Mbuuza gwe consequences z'obuyeekera ziri ki? Kati kyo tumalira obudde mbuki kyonsuubira era nsuubira kumuluma bw'aba yalangirira n'omumwagwe ninda amale kuba bomu tugeze. Agambe tebabirina. Kati buyeekera ki bwakozesa kati kamutwale oba nkwate abamwetole kali bambulira obuyeekera bwabwe. Yabireeta ebizibu yalangirira obuyeekera consequences z'obuyeekera ziri ki? Kawakabbi kagumya mugongo bwe kabanga kabba nga bwe kafuna ekyokulya kagumira emiggo. Bw'oba ng'oli oli muyeekera n'ebyokola osobola obikola ebyobuyeekera gumira buli consequence ekutuukako. Rastaman neyanze kampo mulemu nzije ne segment yaffe sebayo olunaku olwaleero gazi.